naye ng'ekyamasima wali osekawo ne weebuuza kintu kye kyasinza okuba ekyobulabe ku nsi eno. Naye olwaleero nkuleetedde abantu 10 abakyasinza okutta abantu abangi mu nsi eno bagamba the top 10 serial killers in the world. Ate nga nkuleetedde abo bakyali abalamu. Bano boolaba baaleka ebitundu gye baali bafa oba ebitundu bye baali babeeramu nga biri ku bunkenke oba nga biri ku bweraliikirivu olw'ebikola bye baakolanga mu kutta abantu n'engeri gye battangamu abantu. N'olwekyo sooka osubscribinge tugende mu maaso kubanga tugenda kukeetegereza nnyo kano. Nga bwe nkugambe tugenda kuba tulaba abatemu abasinga okuba abakabi mu nsi eno babakyasiza okuba ab'ettabbu na biki ebyabasibisa bali ku kikati. Ngenda kuleetera abo 10 abakyaliwo nga balamu era nga tuba tutandise bwettu mu kifo eky'ekkumi. Kati mu kifo eky'ekkumi tutandise omusajja amanyiddwa nga Wayne Williams. Wayne Williams yasalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 May 1958 era nga kati alina emyaka 64 egy'obukulu. Yasalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Atlanta, Georgia, USA. Ng'ono olw'engeri gye yattangamu abantu yakazibwako amannya gaali mangi okwali Atlanta Monster, Atlanta Bogman, Atlanta Child Killer. Naye ng'ono ye yakwatibwa ng'ennaku yakwatibwa mu 1981 oluvannyuma lw'opoliisi okukakasa nti yali emabega w'ekitta abantu ekyali kimanyiddwa nga Atlanta Murder of 1979 okutuuka mu 1981. Ekiseera abaana battanye abantu mu Atlanta. Era yasingisibwa omusango gw'okusibwa obulamu bwe bwonna bakite life prison. Era ng'akyaliyo omukomera akyasafinga ekibonerezo ky'oyo mu kifo eky'ekkumi. Era ng'oyo polisi yali yakuŋŋaanya dde obujulizi ne videos obutambi ne videos ebyali bimulumika okukakasa nti no yali mutemu. Wabula ng'alina essuubi ly'okukomezebwawo mu 2007 mu kkooti okudda mu musango gwe okuwuliriza omusango gwe buto. Ate mu kifo eky'omwenda tulinamu omusajja amanyiddwa nga BTK Killer oba Dennis Radda. Dennis Radda yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 March 1945 era nga twogera alina emyaka 77 mu Kansas, America, USA. Ono yakazibwako amannya mangi okwali BTK Killer, BTK Stranger. Nga BTK kyali kigwa binding tochaling and killing. Yali wabulaba ono gwolaba. Era ng'ono egimu ku misango egyamukwasa wadde yali etta abantu bangi mu 1978 okutuuka mu 1991 Dennis Radda polisi yamukwata nga kikakasiddwa okuba nga yali mabega w'ekitta abantu ekyayitibwa mu Kita ne mu Parker City mu Kansas. Abantu abattibwa ebiseera mu Kansas Dennis Radda yali abatta wadde nga Radda ebiseera yali asuubira okuba nga yali abatta naye ng'obujulizi bali bukyanoonyezebwa. Radda yasigala ali abutaala paka wano 25 ebamukutte ebyaddala ne bamutwala mu kkomera. Manyanga ne bamutwala mu kkooti omusalira omusango olwo ng'obujulizi maze okukakasibwa. Era ng'ono omusango lwe bamusinga naye bamusindika kusibwa bulamu bwe bonna life prisoning. Nga mu kifo eky'omunana tulinamu omusajja amanyiddwa nga David Backwards oba buyite Son of Sam. Ono yazali omusajja era amanyiddwa nga Richard David Faruko mu Juni nga 1953 era nga twogera alina emyaka 69 mu kitundu ekimanyiddwa nga Brooklyn, New York era United States. Ng'ono nikineemuse amannya ge basinga omukazi akwalika erya Son of Sam, the 44 caliber killers. Era ng'ono yakwatibwa mu 1975 ng'ekyamukwasa ge basasiga yakuba mu bantu natta abantu 6 n'abalala 9 ne bagenda ku bisago naye nga yali yavunaanibwa dde emisango gyali mingi stiiru. Era ng'ono yabakwatanga nga oba yattanga abantu ng'akozesa emmundu yeeyo eyamanyiddwa nga 44 special caliber wa bulldog resolver. Era nga yalinanga ne spray gye yafuiranga abantu mu maaso endala oba gye yafuiranga abantu gye bayitanga killing spray. Lwakuba omwami ono era stiiru aliko omusirikale mu magye ga Amerika yasavingako mu magye ga Amerika kyova olaba yali yattisa mundu okusinga. Ono omwami nga amaze okukwatibwa yasindikibwa yatwalibwa mu kkooti n'asingisibwa omusango mu August nga 1977 era n'atwalibwa mu kkomera eriyitibwa Shawanguku Correction Facility nga ne guno gwaka yakyasibiddwa era nga yasibwa naye bulamu bwe bwonna mu kkomera. Mu kyomusanvu tulinamu ono amanyiddwa nga DC Shooter oba John Lee Malvo. John Lee Malvo era yamanyibwa nnyo nga ye Lee Boyd Malvo. Oyo gwolaba yattanga abantu nga ali wamu ne muganda we eyali amanyiddwa nga John Haren Muhammad. Bano bombi boolaba
bateeberezebwa okuba nga be baali batta abantu mu New York mu Washington mu 2002 waliwo ekitta abantu kyali kyakamala okubaawo wabula nga wakati wa weeks 2 ng'ekyo kimaze okubaawo bano boolaba nga bakyanoonyerezebwako okutta abantu abaali be battira mu public. Bano boolaba balumba n'omuzanyi wa golf eri amajjiwa nga John Taylor naye ddala bamukuba amasasi n'afa era still mu March 2022 era bano polisi yabakwatirawo nga bano bagenda bakwatanga polisi n'obukakafu abantu 17 be baali bakatta n'abalala nga babalumisa bangi era nga John Muhammad ye yasalirwa wakuttibwa nga bakozesa katwa abula Boyd Maluvo ye n'asirikibwa mu kkomerera kusiba bulamu bwe bwonna ng'era tekyalina kyassa kwewozaako. Mu ky'omukaaga tulinawo omusajja amanyiddwa nga Charles Galen. Ono golaba ye yali asoma na busawo okumala emyaka 16 gali mu kosi y'okusoma obusawo emyaka 16. Ono ye yakwatibwa nga kigambibwa okuba nga yatta abantu abasoba mu 36 nga tebalina musango. Era ng'ono bagamba nti yandibanga alina n'abantu be yatta abatamanyiddwako abasoba mu 400 be yatta nga yabatta nga basoba mu 400 ng'akozesa okuba nti yali musawo ebiseera ebyo ng'asoma busawo. Era ng'ono yabattanga abamu abawa eddagala eritali ttuufu oba eddagala ekyamu nga kwotale n'okubajjako ebimu oxygen mu bugenderevu. Ono ye yali mutemu baapa nga n'ekimususa abantu tekyamanyikibwa lwaki yabattanga mu nsita bwetyo kubanga yagenda okuswanga kituufu basse baali bangi naye nga teyabattanga mu bugenderevu olw'okuba yali asoma busawo. Era ono yakwatibwa polisi y'omu New Jersey mu America nga ne guno gwaka stiiru yasindikibwa mu kkomera nga ne guno gwaka akyavunaanibwa emisango nga yasindikibwa n'asibibwa bulamu bwe bonna era nga yasindikibwa omusango gwamusalirwa nga era kuvaayo mu 2043 kyekibonezo ekyokugwa akozesa naye yasalibwa bulamu bwe bwonna. Mu kifo ekyokutaano tulinamu omusajja amanyiddwa nga Paul Bernardo. Ono yazalibwa mu August nga 1964 era ng'ono yali yakasibwako erya Paul Jason Tari era nga ono ye yali nzaalwa ya Canada. Ndowooza be twakwogera ono yasobola okuba nga ava wabweru wa US era ng'ono ye yali serial killer ate yali mukwasi w'abakazi rapist era ng'ono ye yamanyiddwa nnyo mu kitundu ekitwanga Scarborough, Ontario ne mu Toronto mu biseera bya 1987 okutuuka mu 1989 ebiseera we yasinga ojja okukyakira ng'ono polisi yamukwata lw'okutta abakazi abaali ab'enjawulo nga ne mukazi we yali yamanyiddwa nga Kala Homuluka naye mwe yafiira ye yamwettira era ng'ono ye yasindikibwa mu kkomera kumalayo obulamu bwe bwonna lwakuba ono ye kusinga yali atta bawala bokka kuba yattako ne sisita wa mukazi we era sino ye yamwettira naye nga batta asooka bakozesa okubatta. Era ng'ono ye yakwatibwa mu February nga 17 n'asingisibwa omusango mu 2013 n'asilibwa mu kkomera erisibwa Kingston Penitentiary mu Canada era nga ne kakati yakyaliyo tanavaayo. Mu kifo ekyokuna tulinamu omukazi amanyiddwa nga Kristen Gilbert. Ono Kristen Gilbert yakasibwako erya Angel of Death yazalibwa ng'ennaku z'omwezi yazalibwa mu Novemba nga 13 mu America era ng'ono yalina musawo oba gamba Nancy era ng'ono yagenda okukwatibwa ng'assa abantu abawerako ddala batalina musango mu ngeri gy'ajjanjabangamu ng'abatta mu bugenderevu era ng'ono yali ajjanjaba ku ddwaliro eryali ery'amagye abagahumula bagamba Veteran Affairs Medical Center mu Northampton, Massachusetts, America. Ono ng'aba abakuba eddagala eritaliiyo mu bugenderefu ng'abakola kale yakola bingi ebyali by'obugenderefu nga kale nga okunooza kwalaga nga eringa atta abantu ng'akagenderedde nti kati ono njagala mutta aliyanga asima obusimiti ono kaafe wadde ng'obujulizi baliwo nti alina bangi beyassa wabula abantu baali bamusaako emisango gy'okutta abantu baali bana bokka naye nga bandi bangi be yali asse ng'akakasiddwa nti yabasse. Era ono mu 1995 yakwatibwa 1996 n'asindikibwa mu kkomera naye kusibwa bulamu bwe bonna ku nsawo yagibasomuka muvi.
mu kifo ekyokusatu tulinamu omungereza amanyiddwa nga Peter Williams Sutcliffe. Peter Williams yali mungereza ye naye okwawukanako ne bano betutse twabasinga ne b'Amerika mpozi tomukanada omono yali mungereza. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 Juni 1946. Lwakuba ebyembi ono ye yafa nga 13 Novemba 2020 era nga yafa kirwadde kya corona oba gamba lumimba mawuggwe. Ono gwolaba 1975 tuka 1998 polisi yamukwata era nemuggulako emisango gy'okutta abantu abali basoba mu 22 wabula oluvannyuma yakonfamingibwa ku bantu 13 be bamusibisa nti beyatta n'abalala 7 be yalumya. Era ng'ennaku z'omwezi 2 Januari 1991 yasindikibwa mu kkomera Sheffield South Yorkshire n'asibibwa eyo era naye yali asibiddwa bulamu bwe bwonna lwakuba yamala n'afiira mu kkomera ng'afudde ekirwadde kya COVID. Mu kifo ekyokubiri tulinamu mu Colombia yali amanyiddwa nga Pedro Lopez. Ono yali mutemu ate era nga naye yali mukwasi. Ono yavunaanibwa emisango gy'okutta abantu abawala abaali basoba mu 10,000 mu 1969 okutuuka 1998. Wabula nga waliwo lipoota ezaali zigamba nti yali yakatta abantu abaali basoba mu 300. Ng'ono yasalibwa mu Oktoba nga 1948 nga wetwogera alina emyaka 73. Yazaalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Santa Isabel, Colombia. Era nga kiteebereza okuba nga yatta abantu 10,000 oba wakati w'10,000 n' 35. Era ng'ono abantu okusinga yabatta nnyo mu Colombia, Ecuador ne Peru yasinganga okutta abantu abangi. Era ng'ono yasindikibwa mu kkomera mu 2002 yakwatibwa mu mwaka gwa 2002 n'asindikibwa yasibwe mu myaka 14 gyokka ne bamugyayo bamutwala mu ddwaliro era kati bw'ali alya butaala. Nga mu kifo ekisooka tulinamu omusajja amanyiddwa nga Galerigiwe. Ono nsala United States of America era nga yazaalibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Salt Lake City hatta United States. Wetwogerera yazaalibwa mu February nga 18 nga wetwogerera alina emyaka 73 egy'obukulu. Ono yakwatibwa ng'avunaanibwa kale nga yali akakasiddwa okubeera nga yali yenyigidde mu bumenyi bw'amateeka obw'obutemu obw'enjawulo bwa mirundi 48 wakati wa 48 gy'emirundi gyali yakeeta abamu kutta abantu. Era ng'asuubira okuba nga yali yakatta abantu abasoba mu 9 mu egyo emirundi nga abateeberezebwa okuba nga bali basoba mu 9 naye nga mulimu n'omusobi ogwali basuubira okuba nga bali basinga nawo. Wabula ekyo bakyogera okusinza ku bujulizi ababa baafuna. Wabula ono mu 82 yakwatibwa n'abeera mu kkomera okutuuka 89 n'abeera mu paka 21 we bamusalidde okusibwa obulamu bwe bwonna bw'alina ku nsi. Era ng'ono naye akyasaafinga ekibonerezo kye wabula nga naye yasibwa bulamu bwe. N'olwekyo nkwebaza okulaba vidiyo eno. Kulaba vidiyo endala ennyingi kankulekerawo box vidiyo zenkola ate tobeera kusubscribinga ku vidiyo zange zenkolera endala. Tobeera kusubscribinga na kulikinga